olaba kati goli comedian oyinza okuba comedy tomukolera ku stage naye wangamba olina abantu bameka olina likes meka ku TikTok likes Bobi Wine asomesezza Kapere okweyongerako okututumuka. Laba munnange engeri gy'amuwaddemuko amagezi okweyisa munnange ate ekitone kye eri abantu. Ate nga munnange Palaso ali mu kushootinga vidiyo bwenkwagala. Lengera munnange ekifo Matiribona kyakoleddemu vidiyo esayidi eno ye mwana mulenzi no Palaso. Ngenda kubeera nga ntandika ne Bobi Wine ate maaso awo njije ne mwana mulenzi Palaso. Kati munnange akatambi kano era nga Kapere yakatadde ku mukutu gwe munnange ogwa TikTok ku lugendo munnange lwe baaliko e Dubai era nga boolabaawo n'omukulu Bobi Wine. Obutambi buno jjukira nti no abadde nga akyabuterese era ng'agenda asumulula mpolampola obutambi munnange bye baakwata e Dubai era nga munnange omukulu Bobi Wine era nga wuuno ali muwa amagezi munnange ate okukozesa munnange ate ekitone kye eri abantu okubeera nga ate atutumuka kw'ossa ate n'okufuna ate obuwanana bwa ssente. Wulira nno ate omukulu Bobi Wine amagezi g'amuwa munnange esayidi eno. Kati lwaki nkubuuza enamba yo Kapere? Nagambye wadde osoma enamba yo tolina kubanga asabiriza. Ompulira njagala mpulirize bulungi Kapere ate n'ebigambo bikwate. Olaba kati goli comedian oyinza okuba comedy tomukolera ku stage naye wangamba olina abantu bameka olina likes meka ku TikTok likes million na followers emitwalo nkaaga mu emitwalo esatu. Kati olaba abo ba followers aba followers we wali sente zo zitya ze manjagala okole bu comedy bwo ng'oli serious ngali ku mulimu okole comedy wo naye ng'oyogera by'amagezi ebikwata ku bantu. Kati bukola bu comedy obwo n'obuteekayo naye buli ka comedy bw'oba okamaliriza mpuliriza wano bulungi mpuliriza Kapere mpulira nze mugezi wo okiwakanya sola kiwakanya. Kati Kapere buli wokola ka comedy ko bw'oba omaliriza bw'oti mukatemamu osooka n'okola ka comedy ko kyonna ky'oyogeddeko bw'oba omalirize nga osoma enamba eyo ompulira. Waliwo abantu abaagala Kapere nze nange olumu nkuwanikayo kafaananyi abantu najja n'agamba Bobi tuwa kanamba ka Kapere ntuuka ntya Kapere n'ebintu ebityo. Kakati gwe olina chansi mbale sitegedde content. Kakati buli comedy woba omaliriza omukola bw'oti ng'osoma enamba yo ng'obagamba abandyagadde okumpa ebirabo abandyagadde okunyambako abawagizi baffe abandyagadde oteeka abandyagadde okunteekamu ssente oteeka ng'osoma enamba nti eno enamba yange abandyagadde okunkubira kasimu yeno enamba abandyagadde okumpita oba muri Amerika oba London eno enamba olina okugibajjukiza abeewo waffe bakujjukiza obono kibajukiza ne bwoba oli live ekyo ba followers kijja bayamba okumanya nti bali connected naawe oba ontegera kuyamba omuntu okwagala okuyamba n'okola business. Kapere waliwo abantu abandyagadde okuyita nga yalina ngeri gyakutuukako. Naye nga bwekyo munnange ate bwe kitambudde omukulu Bobi Wine munnange ate nga bawayaamu wali ne Kapere esayidi eyo. Kati munnange kankugiyeko awo katono nnyo ate nkutegeezeko omuyimbi Palaso ali mu kushootinga munnange vidiyo bwenkwagala. Vidiyo agitaddemu kye bayita kashi era nga akozesezza munnange ate ekifo Matiribona kw'ossa ate n'emmotoka ate ey'ebbeeyi okukamalako obumazi muganda wange gwe alaba Jaminatyogi. Palaso tulabyeko obutambi obw'enjawulo wali nga ali mu kulaga nti naali mu kushootinga vidiyo eyo era nga boolaba munnange nga akutte $, nga bwazikasuka waggulu muganda wange ku vidiyo eno era nga Shasha Vibes wali director munnange yebadde ekikuttemu. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde ku updates zino ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo ne vidiyo endala making sure nti no
nti osubscribinga ne video osobola ogimpira like n'okusharinga nakyo kibeera kikolera ddala. Ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso yo katono nnyo bwe kiti.